Twaniriza ku Luganda Coding Academy. Mu video yaffe eyayise twalabye ku kituyita type conversions. Olunaku lwali tugenda tutunula ekintu ekiyitibwa mathematical symbols n'engeri gye tuyinza ozikozesaamu okukola simple projects nga calculator. Tulakalira. Alright, tugenda tutunula engeri gye tuyinza okuimplementingamu addition, subtraction, multiplication, division, ezo zonna mathematical signs. Tugenda laba engeri gye tuyinza ozikozesaamu. Kale tutandikirewo, tetujja lonzalonza. Tugenda sooka ne addition. Kati ono tugenda sooka tusabe user waffe input z'ayagala okugatta. Tujje tugambe nti num1 equal to tumugambe enter first number. Naye engeri kindi eno tugenda kuba tugikozesa okugatta. Tujja kwetaaga okugikonvertinga edde mu integer. So tuba tugenda kuteekako ka int kaffe wano tusobole okugikonvertinga edde mu data type integer. Tuli ffenna tuyongereyo tugambe nti num2 era nga bw'okiraba. Then tujje tukole ne addition yaffe. Tusooke turaningemu tulabe kivaayo kitya. Tujje wano turaningemu. Alright, era bwe turaningamu ejja wano ne tusaba enamba yaffe tuteekemu nti 23, ne tusaba enamba yaffe ey'okubiri tuteekemu 45 ne printinga answer. Kiraba kiba kivuddeyo feet. Kati tugenda kweyongerayo tukole ki? Tugezeeko ekya subtraction. Subtraction tujja kujja buzi tukyuse sign naye tuteekewo minus. Era ejja kusubtractinga bulungi nnyo etuwe answer. Tukigezeeko tulabe wano. So ndowooza nti Python si muzibu. Bw'oba otegedde ekyokola n'otegeera basics kiba kiflowinga buflowings. Era bwe turaningamu wano ejja bunyonya tusaba enamba yaffe esooka. Bwe tujja wano ne tuteekamu 45 ne tusaba ey'okubiri 30 etuweerawo nnyo the answer mpozi kye tuleedde okukyusamu. Engeri gye tuli nti mu tusubtractinga tujja gamba the difference is, osobola okuddamu n'okiraninga. Turaningamu awo bulungi ekintu kyaffe ebijja kukiwa bulungi nnyo difference eri wakati awo subtractingamu. Ojja kujja nti first number yaffe tugiwe 40, second number tugiwe 20, tugambe nti the difference is 20. Then sign endala gye tuba tuzzaako tukole division. Division oteekawo a backslash. Then tujja tuteekawo the quotient oba the answer. Kino tukikyusaamu then turaningemu tulabe. Wano engeri gye nti mukozesa VS Code ate nga kuliko data erina engeri gy'ekikola nti ekuyambako okulaga where you need to fix, we wali error something like that. Kyolaba egenda empa nti tukole kino, kola kino, kola kino. Okirabe nti quotient yaffe evuddeyo bulungi. So kati kye njagala tukole wajja tugenda kugezaako okukola let kye tugenda okukola tugenda kuleetera user okuba nga yasalawo which sign gy'ayagala okukozesa. So tugenda kujja wano tugambe
tumusabe tugenda sooka tumuprintingire ki menu okuli zi addition alondeko era kyayagala. Tujja kujja tugambe tukole tugambe print okay, first condition is add then tukole ne subtraction tugambe wano nti ku 2 ebeere subtract and 3 multiply 4 tugambe divide. Alright, kati tumala wano tugenda musaba choice alonde atuwe input atuwe number. So tufe tujja wano tugambe nti if choice is equal to 1 tuddemu wano tujje tugambe alright abandowooza mukiraba nti kale nsyange nti engeri gye connected ku data ne gundi yennyini ennyambako software gwe nkozesa VS Code ennyambako n'ennyanguyiza okutayipinga ne kati kyekola wano nti user waffe tugenda kumusaba input alonde bw'anaatuwa wano 1 tugenda ku executinga eno code eri wano tujja muwa sum. Bw'aba alonze 2 tujja ku executinga 1 gwe mugaso gwa elif nti bw'oba executinze kino jangu ocheckinga eno condition bw'ebanga yentuufu executinga kino bw'ebanga nayo teri condition entuufu weeyongereyo kweddako bwekityo bwekikola. These are condition statements nti bw'ebanga answer gyampadde eri 1 ngenda na kino bw'eba ampadde 2 ngenda n'ekyokubiri bwekityo bwekikola singa bwekityo kyetugezaako okuimplementinga wano era bw'obulaningamu bweneeno bw'ogezaako okulaningamu ejja kujja bunnya kubuuze nti enter a choice ejja kuprintingira menu yo bulungi nnyo nga bw'olaba ennyo ffe bagituwadde natugamba enter choice kati twagala kukola addition ng'ejja wano ngetusaba first number nti 45 plus 5 nga batuwa answer 50 oba tukategeerekese. Kati nze kyenjagala munkolere coding eno bw'ogiraba buli lwe tulaninga olumala okukola answer ekomawo gwegezeemu olabe oba osobola okufuna engeri gy'okikolamu neebanga bw'erwaninga n'emala okuwa answer eddamu n'ekubuuza oba oyagala okweyongerayo. Ye assignment ya vidiyo yaffe olwaleero.